2007 Chogamu twaliko ne sente ze yasaba zali mpiti naye yalinga asasula abaana bulungi nnyo nga buli mwamu buuza sente za gogenda kolera sente mmeka nakugamba wandiika awo sente zoyagala nati kyosobola okukola no wanyango wanika application osaba omulimu singa tokituukiriza osindike ku email ye ntonagala sente mmeka Alex nze kyemujjukirako nga osaba sente tonakugoba project mwagikolanga naye nga mukola rehearsals okumala emyezi ng'ena ku 5 naye nga buli mwezi asasula rehearsals kati gwokolera mmeka nti nze omwezi nja kwetaaga emitwalo 8 kati najjo banasaba emitwalo gyali oba 5 ne bagamba Alex agenda kugoba bategedde balabye ku balwadde ba siriimu byonna namugamba ayagala kumuyamba apushinge campaign. Era Alex Mukulu by the way ya directinga eyo video ya Fire Lutaya jibaita Life and Times of Fire Bongole Lutaya yo nga kuva uyajja nakola declaration yali yali 14 April eno filmu yatambulanga mu masomero alimba twagira bakuba mu 12 wabama nyikanize sijja kumanya kubasibira musakoze zaabwe very true okigira nga once in a while kabaka mukubira essimu ne bajja ne bayingira wali wa mukwano gwabe wali erungujja ne babeera awo abantu aba Alex Mukulu Hope mukasa ne kabaka nga batudde obanyumya byabwe embozi zaabwe kuba myaka gyegimu very true katonza gamambu isimanya be nabadde bagamba semanya Alex afudde munaku stupid tabadde munaku they are stupid okufa otuuko okufa bajja ne babeera ne Fire Lutaya ne bakolanga rehearsals waggulu then oluvannyuma ne bavaayo ne bajja emakindi ne bapangisayo akazige emakindi aba babiri ani Fire Lutaya ne Alex Mukulu bakuli batandise okuvumba yes nenga music yabakwasaganya n'omukwano kwa basumirako bonna ekkololo yomo mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange televu gwe alaba Focus TV thank you so much onyo kubeera ngo laba unawo sizidde okubanga otwanga okola kyamannyo nze ade uba force kumwe muyanja ndine Julius Caesar muyite kya bay akulaba nga tutematema mu nsonga zigenda maaso mu ggwanga tu Uganda naddala ku mugenzi Alex Mukulu ono banja abatakimanyi abatakimanya nti yali mumfanfe era munywanyi nnyo owafire Bongole Lutaya unaku lwaleero ndese omunoonyereza kuba sijja kugamba nti omuzeeyi nti yaliwo obula ndese omunoonyeza bisaacha atuweko ku wino bakunkolagana ya Alex Mukulu wamu ne Fire Bongole Lutaya era yenga ye Alex Mukulu amumanya atya unaku leero tusinzidde ku National Theatre nga tuzze olaba okuba elise vanyuma elia artist oba omuyiiya mu Nakitone Alex Mukulu wano ku National Theatre wuli era omwami ono we musanze n'engamba akatuba kanituweko bye twogera sebo ogambo tya wangambye Kyabeyi gerinnya Kyabeyi Julius Caesar munkuseere waliwo yalisikira aliwo yalisikira yalinga yolimpe so kati okuva na leero from today onwards elia Kyabeyi yerinnya lyange kuvadda diye lya munkuseere waliwo yali yegandiri ndimuwe obulamu bulungi Focus TV tubasanyukidde okubaako nammwe wano olwaleero tuli mu mitawana myereere tuzze okukongubagira Alex Mukulu omwami oyo yabadde mpaji nnene nnyo mu kisaawe kya art katemba n'ennyimba so olwaleero tuli wano yafa lwa mukaaga we tuva wano olwaleero tugenda kuddayo makaage wali emmengo abamanyiiwo ng'oyingira mulyango gwa Bulange ayo amaka gali awo nkola ya kizungu gabamu emitititi kiringa ekibirabira nyongera okutegeeza abantu abadde banoonya amaka ga Alex Mukulu we tulaga
omulyango guli gumu oguyingira Bulange muleme kubabuzabuza amanya ate ekyangu kiriwo ekiti ng'ovudde mu Lubiri omulyango oguva mu Lubiri eyo bagita Golden Mile bweti mayiro eri mayiro emu kuva ku Lubiri eno yingira kabaka yingira buyingize office za Bulange kati awo ngoyingira office za Bulange tuna mukono gwa ddyo oba ova eri wansi kandi kino ekikubo kisigala kyambuka kigenda bali ku ddwaliro Emmengo kati awo nyine mukona egama kagali abagalimu palm trees galinga kibirabira ayagala nnyo ebintu y'ekizungu so omukulu awo abadde awangalira gema kage omuntu akubuuza Alex mukulu yaani oyinza muddamu otya okumusigira ekifaananyi ekifaananyi eky'okumusigira kuba oyinza okubuuza naye gwe boogirako ye yaani yatya omusajja yazaalibwa mu 1954 eyo Singo musingo mu Majani ye Namutamba kalo bakayita Miseebe najja e Kampala n'asomera eno yasomerako ku Agure Kololo High eyo basinkana Fire Lutaya ne bagenda nga bakwasa ne bafuuka ba artist wamu ne bayingira music then oluvannyuma Alex ya venturing into playwrights natandika okuzannya emizannyo egya stage n'okugiwandiika naye nga basically music we yalinga akola nnyo mu mizannyo manyi kati abayiiya so si music ono ffe gwe tuwulira ku maradio ku matv biri yabivaamu dda okukola music nti agenda akompiting ayimbe simanyi music yalinga just basically wa mizannyo naye kati ffe nga tumanyi omukyanulinga ne tumuzza eno mu mainstream tumuplay kuba yalinga anyuma very true basisinkana Fire Lutaya okuba wagamba yagala tumukwanaganye ne Fire Lutaya kuba ndaba story line ya Fire Lutaya ate erimu Alex mukulu kati gwe njagadde awo nga ggwe onyinyonnyolemu omuntu asobole okuba nga nnyonnyoka awe basinkana ne Fire Lutaya basinkana kuba mbadde nga mbagoberera nga ngezaako okukola research ebimu bina mu archives by the way nali namugamba nako dda ne mugana naye Alex wandibadde otuwa detailed story entuufu eyaddala gimale eyo yali tayagala kwogera kuba by then waliwo program bagiyitanga omuntu w'abantu ku Bukedde TV kati ng'etandise okuprofilinga abantu ababaddewo ab'amaanyi kuliko omukyala yagisookako bamuyitaani erinnya ndirabidde nga tebanagikwasa mweruka waliwo omukyala yagisookako atandise okukola abantu awo namugana naye Alex wandibadde naawe okola nagamba anze bano temamulaga ntumuzaamu kamera nenjogera na buli omu yali abadde muntu mwe nga yeematira sejjaaka naye nga bwemusanga wano obaako kati nze nagenda nga papasire nga nina bye mmubuuza ku Fire Lutaya kwa gwe nali nsinza okufokasingako nga njera kukola story ye waliwo tusinkana mubuuza ku Fire Lutaya ne music nga bwe yali era ebyo ng'abikuwa ng'abikuwa naye ekibuuzo kye namubuuza Lutaya tumumanyirwa siriimu oba no in fact ono Kenzo we yakolera ebyo ebyekisiru nti Lutaya's music teyali w'amaanyi biki genda olabe ku mitimbagano gyaffe oluyimba simanya lumaze emyaka 4 luyina simanya views simanya nakakadde kati kwe kubuuza Mwami Alex kyannuma nnyo kati fe abamu ku baabiriwo nga tuluwa neze entalo online kubanga tetukiza engeri ya Fire Lutaya kubanga abantu abasobozi bamukakkanya olwokuba muli ku mulembe ogwa YouTube buli omu agula views biki ne mubuuza Fire Lutaya tumumanyirwa siriimu oba lwa music yantunulira butunulizi waati nangamba kumanyi nyimba za Fire Lutaya mmeka nenzimenya tugende e Kampala nkowoola likambo ya Faranga Anifa Ntebe wala nenzimenya zonna nenyimbe za Christmas zonna Alone and Frightened nangamba kati omanyimu eza siku zonna zoyogere in fact nazimenya nenzimalayo zonna kuba Lutaya talina nyimba nyingi alina nyimba ziringa 29 33 awo nangamba eza sirimu zirimu mmeka nemugamba mulimu lumu nangamba kati ongamba otya nti omumanyirwa siriimu ng'ate mu nnyimba z'omenye eza siriimu mulimu lumu nagamba wamwagala lwakuba music we yali mulungi nnyo ng'akuba so si lwa siriimu kyali kyajja kya luvannyuma naffe ffennyini twali tutya Lutaya okitegera kati ne mubuuza engeri gye bakwataganamu ne Lutaya yangaba bakwatagana nga baana bato Fire Lutaya balina amakaawo awo ku Namirembe Road era yayimbangawo nnyo ne mu luyimba lwe lwa Entebe wala
Namirembe Road muwanvu side ki olaba watandikira ono kati currently waliwo ekizimbe kuliko Centenary Bank. Okay. Kati wali Centenary Bank. Wansiri ejjukira enkola edda abayindi wansiri abanga dduuka waggulu nga gye musula. Gye musula very true. Kati era kikyaliwo nnyo ku maduuka ga William Street ya ne ku Luumu Street. Olaba na bino ebizimbe biri opposite Namaganda Plaza. Luumu Street nga wakava wali ku Radio 1 kiri kigenda katale nakasero ebizimbe bisinga ebisigadde awo ng'ovudde ku Maria's Galleria. Bikyalina setting eyo nti opangisa edduuka okolerayo wansi then waggulu gye musula. Kati fire utayaba mama we yayinanga we edduuka nga bakolera wansi then waggulu nga gye basula. Kati nga Alex we bajja ne babeera ne fire utaya ne bakolanga rehearsals waggulu then oluvannyuma ne bavaayo ne bajja e Makindi ne bapangisayo akazige Makindi aba babiri ani fire utaya ne Alex mukulu bakuli batandise okuvumba yes nenga music yabakwasaganya n'omukwano kwa basomerako bonna ekkololo. Fire utaya n'atamalaako n'asalawo apasuinga music n'adduka n'okudduka n'agenda e Congo. Okitegeera kati mu 7 bakola bandi in fact bali basatu abagitandika basatu babana. Fire utaya yaliko Alex mukulu yaliko omwami yamuta Fred Kanyike Buwule mwalimu Shem Makanga nchamuuliza nasemba kuwela ninga 2019 ngali mu Europe bonna ninga mbanoonya opu mukasa ye yambula opu mukasa antijukira ye musajja mulangira wewe mmengo bonna jukira nanoonya abantu bonna nga we bali group yo yonna nga bwe yali kwa batuuka studio balina band gye bakola bagita Savannah miti mitonga fire utaya band leader bahopu mukasa bonna nga mwebali ba Eddie Ganja okitegeera already waliwo band ndala yaliwo bali bagita Renzori. Okitegeera Renzori band nga office za gundi zalinga wano ku Chimatha Avenue. Okitegeera kati Fred Buwule Kanyike nga yalinga boss ko yali mukuluko ku bo. Ne bakola band eyo River Nile band bayina ennyimba ze bakubiramu mu nyimba ze bakuba fire utaya yakubiramu nkowoola era ogenda ku YouTube okwo kuliko mwe bamita Jason De Bawa yaza uploadingayo. Nayimba oluyimba olulala baluyita Aflora Atwoki. Then Alex mukulu yayimbiramu ennyimba zaali 2 mu River Nile band. Mweyo gundi abeje bali mu River Nile band. Oluyimba baluyita Shita yali hit. Nayimba olulala baluyita Senga Mpedembe. Which year? 74 75 kati 75 then fire ajoininga abakongo bagenda bandi bagitanga Vox National. Bandi bali bagita Vox National ya fulumamu agenda soke ayojiye ku music way. Agezeko kufuna studios ez'amajikira abakongo balinga good at music. Nga n'ebivuga batusingako wano era kati bugenda n'olizeze ennyimba ebivuga balinga balizi recording nakaguze gramophone za mayinja sound wazo simulungi nenga mukali akasayi nenga ye music yaliwe ebiseera ebyo kati bafuna tour nga bagende Japan. Kati nga wala Alex bino byabadde nga abeera naffe wano n'abantu bonna nga bamumanyi ng'obulamu bwe buli complicated nnyo tebutegerekeka nalabyawo Alex okubeera naye beno nikibuuka agamba bannaawe omusajja ffe naffe tetukola ki Alex okubeera naye olina okuba nga gwe omwetaaga. Kati nga nze nalinga mwetaaga kuba kimanyi yayina kyennoonya yekka balabala abasigadde balinga wala. Kati waliwo omukyala bamuyita Diana babiri esemwogerere ali Canada. Yaŋŋamba she's the reason that song Diana Juliana lwe yaddamu came into life kuba fire yali mukwano gwabwe nga muwala mutototo okitegeera nga akagala nnyo ng'akaana Diana babiri umutima Diana Juliana nampa naye version ye. Kati Alex nga okumuggyako kyo olina okukakasa nti gwe omwetaaga asobola okujja n'akugoba n'obeerawo paka naye gwe onjagaza kituula awo kati yogera kyoyagala sokolekemu ng'asaaga oba ng'akitegeeza kati tetumanyi kisinziira ku gwe kivunula n'ekyoba oyagala. ng'osobola okuddamu wange njagala kino nasooka nalaba nga atakulabye n'akuyitako yantuuzaako lumu lunaku lulamba nangamba jantugendeyo ogenda kumperekera tugenda wa Namutebi yali aggulawo church church ye empya jira waliwo yasooka we bali ngoba mu tent ewakadde kati ne bazimbe gye bazimba
nga jigulo yali 2014 naye sina lunaku lumu yantambuza ennaku nga 2 nagamba beeraawo naddayo nagende wannamutebi bali kati yali alina omuzannyo gwa directing abagenda okugulawo church nankubira olwaddako nagamba jangu naye ogenda kumperekera nze tugenda mali eddakiika nga 2 twatuuka saawa zaali 8 twavayo saawa 7 gwa kiro wangi gwa kiro oli naye nagamba kati wabadde ongamba ki kati ngendanga nga sinakisobola mugamba kuba olwedde kati nange ekiraba akooye tusibye ffenna okitegeera kugamba naye badde Alex mukulu olugezigezi he has been a star okitegeera kati nga gwoba omwetaaga nga kyomwagaza okakasa kikulu olina obbeerawo olina okugumira byonna byakugamba lumu yangamba sooka onsayireko ewaka ejjira waliwo ebisagazi ebyo bi palm trees sooka obisokoleko ebyo ebikaze era nawo nenvawo nga tetwogedde Alex anyway tujja tuukayo eyo mu maaso tubadde wali ku bafire ne balina bandi gye bakolera ne bagiyita Cape Town Villa Band yali awo gaba ng'olina kyotuuka ku autospa awe bayita ku Cape ebandi bagiyita Cape Town Villa Band ngera nawe bakubirawo ne bagenda mu bagiyita waliwo yali emoroto bagiyitanga ebimu jesi mbiina mu gundi mu bitabo byange solo bijjukira so mbadde kunyumiza bagenda Japan kutuwa Japan bano baagala okugenda naye nga tebagenze na Alex naye fire bonna ne banne nga Alex bagala mule ne Hope Mukasoba yaliko ne Hope yaliko kuba baliko bonna kali Hope nga tannakola eno gundi y'ebbandi y'endala Hope Mukasa togera ku mwala wa eri wamala olijjo bamita Fiona Mukasa kati erya Mukasa libadde lintutte ono Hope Mukasa w'emmengo wano webateeka amaddaga kabaka n'omukolo gw'okutikira kabaka biki mwana wa bo baagala bagende Alex mukulu bamuleke n'olugezigezi lwe kati batuuka e Japan kali nga omanyi nti abayimbi abakubanga ttua muba ne album eyo cha ebatwala gye mugenderako nti abantu gye baagadde okitegeera kati album yaabwe wano e Uganda yalinga yakabi ng'oluyimba lwa Alex si lw'amaanyi ashita kati oluyimba werusala ensalo ne lutuuka eri bano abaabatwala ate album baagalako oluyimba lumu ashita kyokka omusajja bamulese abinyumiza mu 2012 awo 2013 ne bakomawo nga balina omukima bamutwale that's how unique he was bano bamulese eri babagamba ate kati ashita aliwo yayimba ashita jukira album yabanka ennyimba kuliko Boni Kyambadde kuliko Fred Kanyike Ganja bonna nga kwe bali bashemba kubanga maloboozi nga bakuba nezi guitars nga wona nti twagala kulaba kwani eyayimba tukugerezenga kwani bimba kisazi no ani yayimba Walumbeza ilwa lwakafeero tukoba bagenze London wano senkubuge bye baba twalanga London kati abantu ne babuuza ani yayimba Walumbeza yanga kafeero mwamulese nga bali olimba bulu lwe bamanyi era olubaleeta Walumbeza nti Walumbeza yewe twagala olabako nga taliiwo baba naye bate mulina shoye bategenda kukola nga balina okudda efoso come back ne bamukima okitegeera nabeerawo music n'agenda ng'akyuka ne bakola music naye then eventually yaddamiza nnyo okudirectinga kati ku gundi wano Fire Lutaya wagendedde Sweden mu 84 n'abeera eyo n'akuba ennyimba ezimu n'aziddamu kati ezo zinkoowola yaziddamu kuba oluli ali mu River Nile Band lusoundinga Channel Rundu yaddamu ng'ali mu Sweden okitegeera ennyimba ezimu yaziddamu kati ng'agasseko n'amagezi yajja e Congo mu studio za Franco okitegeera bagenda abasinga bonna bavaawo waliwo n'omwami baali bamuyita Sami Kasule yali mukubi wa besi musufu waliwo gayo omulala bamuyita Bire Mutebi naye yali mukubi musufu yafa in fact bafa mu mwaka gwe gumu ne Fire Lutaya okitegeera bafa mu mwaka gwe gumu ne Fire Lutaya naye oyo Bire Mutebi abeera Sweden bamukubira essimu nti kitaawe ne nnyina bafudde olunaku lwe lumu akomawo yali abeerawo ewa Kisekka oyo olaba kati bwe bazimbyako edi empya eno shamba kuba eryo lyalinga komera bayirawo shamba complex lyalinga komera nga bagita remand kati ekyo ekizimbe ekiri opposite waggulu kati bwe yabeeranga mama we yafa ne tate ku lunaku lwe lumu wangi okitegeera ate nga tebali wamu
Oshegera kati nalinga ennyonyi n'akomawo bafirira bali kuba bali mu bandi yemu sokoleke Bire Mutebi mama wa Alex ne no mama wa Bire Mutebi yali akuba gundi kuba yali yakuba ennyimba ezisinga eziri abalekayo nga gundi ekyagenda maaso oba yali tuwa yali ewedde kati bo basigale Sweden kuba no jokira political climate yali nfu nga babayiga okubatta nga basinga basooka in fact basooka connecting nga Nairobi bonna abaana abagenda paka Sweden bafire Lutaya ba Sami Kasule bonna bashema kanga bonna bayitangamu ne bagende Nairobi ne basooka babeereeyo ne beesootinga ne bayita mu paka Sweden kati Sweden yafuuka nga kyekifo kyokka ekisinza okwawuzinga banna Uganda abaddukano kwamini bonna bakufu mukasa bonna bali ye Sweden okay then oluvannyuma ye engejeyo mwana w'omugagga munnaye n'akomawo kati Alex fira amala afuna obulwadde awo in fact asooka kudda mu 88 nga z'okukola album launch ya Born in Africa yes. Launching Born in Africa ba Alex be baliko nga be organizing show because yali Lugogo Born in Africa na launching album and then later a year later n'akomawo nga zaate kulangirira nga wayina sirimu fire bongole kati Alex nga ye mukwano gwe nga wane Uganda inatuukira wa Alex mukuru ngalinga mwaniriza bebanne bamanyi fire naye teyali mu wa family enjavu bali bagagga ng'okweja akakulina kati ebyebweru otuuka ebweru obulamu bw'osanze bulala kati era yajjanga ono ng'asula mu Sheraton fire ng'asula mu Sheraton naye ng'alina bakyalibe abatamuvaako kati yalina muganda we fire bali bamuyita Eke Abbe Kirunda Lutaya yaliko chairman wa National Cricket Team okitegeera yalina amakaawo ku fairway nga wabeera oyo mwami then eri fairway wano wansi Serena wansi eri ng'agenda gundi Kamwocha olaba ng'ovudde wa Bobi Wine awo ewali Semakookiro Plaza n'oyambuka then kino kidda ku Kampala waliwo kiwete ne kidda ku Kampala Parents essomo lya Sudil then kati awaliwo before waliwo ekikuba ekyambuka bagiyita Lutaya Drive balinayo property balitegeeza fire Bobi Lutaya yes kati ajja akomawo azze kulangirira nga wayina sirimu naye kati abantu beyatuukirako balina okukolagana nabo nga be ba Alex mikwano gye bamuyambeko okupushinga drive omukulu akiwulira atya era akipasivinga atya nakkiriza nagaba mukwano gwange kyekyo kimaze omulya anti ate emikono egisingira gikudduka abasinga bamudduka okitegeera very true abasinga bamudduka kuba sirimu ebiseera ebyo negative yali nti n'omutwe omanya ne weekuuta ku kyama manya ne weesemberera balowooza kati bano Alex bali bayivu yali musajja muyivu nga yasoma emakirira alina diguri alina diploma biki kitegeeza alinako exposure ku enjawulo ate batambuddeko bagenzeeko ebweru bategedde balabye ku balwadde ba siriimu byonna abimanyi namugamba ayagala kumuyamba apushinge campaign era Alex mukulu by the way ya directinga eyo video ya Fire Lutaya gye bayita Life and Times of Fire Bongole Lutaya eyo nga kuva yaja nakola declaration ali malwaliro yali 14 April eno filmu yatambulanga mu masomero ayimba twagira bakoba mu 12 mu bagitambuzanga mu masomero era kati nange era nzo okubanya nayagala bana abasajja kuva nali kyalina mu second kati nga tulina bagitanga straight talk kati nga nze president wa straight talk ku ssomero kati ngera nagendawo waliwo Dr. Nakati yali akyaliwo nagenderangayo y'omu kuba interview nga Fire bali bamita Bate Dr. Bate waliwo n'omukyalo bamita Amana Joan Anama yaliwo eyo mu West Africa okitegeera kati nga njagala nabampe bye balina okumpa oyo omwami bamita Bate yeyampa Dr. yeyampa video eyo denjita ku ssomero njiraga abaana mu straight talk kitegeera kwagida bakubanga n'amawulire yanga talk straight talk ku bya siriimu ebyo simanya something for something love relationship ebyo nga batuyigiriza okwekuuma kati Alex mukulu yagidirectinga okitegeera kati nkulaga amaanyi ge we yali n'obukugu yagidirectinga Fire Lutaya paka we yafa n'agitwala bagitemera Canada nga Alex agiriko yennyini yagendera nako kuba yali amanyi mukwano gwe kyayagala si bino byetukola wana akantu ne tukatematema batwala Canada gitematema bagikolera Canada Alex yagenderako nagamba nze Fire mumanyi ye yategedde idea ya munywanyi we yabadde wano wagendewo oluyimba weruti
moment wait teka waka yimba kuba fire yimbe nyimba buli kimu yakiyimbako okitegeera music kati muri mu moment ndala kati nga ino limbo lwasobola okukubirawo kati Alex yali asobola bikola nga yabimanyi era yagenda ne bagitematema then ne bagiza bagifulumya mu 92 awo 92 oyafulumira ng'omugenzi yafadda bamuzikaawo aweka ebunamwaya awo bayira waawo awantu we bali bamuziika we bali bamuziika olaba nga wakava ku moviti ng'ogende Nyanama ovudde Nyanama ovudde ku moviti osigadde olegako ekigo kigenda paka ne kigwa ezzana wali ku laawundi kati wali kikuba ekyambuga ne kidda eno mu bunamwaya mu Ngobe kati awo ng'akaweta wooti era luna ttaka ly'abafiire Lutaaya kati gundi yali yagulako ne poloti n'azimba nako omuyimbi waffe Sebatta Lord Fred Sebatta alina w'amaka naye yagatunda ndowooza ku ttaka ly'afiire Lutaaya wennyini so Alex kati yadda mu Katemba amwejalinga nnyo mu Katemba music amukola nenga yandibadde nga sound track mu mizannyo gye so teyakolanga basically aliko mansion tigenda ku stage kuyimba yamukolanga papasire muzannyo kubera otunulira emizannyo gye mulimu music mungi okuyimba very true okitegeera nadinyugako nekojja Kagato nangamba omuzannyo gwa Alex niwo banga tomanya ni yaguwandiika okumanya nti Alex mwino baamu amazina mwino kubaamu okudigidoko okwenjawulo creative dance oyo nga kikiraga nti ono Alex yakoze eki kati nsobola okuba kugimu ku mizannyo gye yakola then wano so oyo yenkolagana ya Fire ne Alex Mukulu mpaka yamubeererawo mpaka ku ssaawa eri esembayo era n'abaana lwakuba kati simulabye Tezira simunamulaba kuba bayinza oba taliimu kuba Fire bw'afiira yaleka abaana basatu kwaliko John Lennon Kabogoza yali wa myaka 7 kyekivubu kyekirenze kyali ekito kwaliko Tezira Lutaaya yali wa myaka 12 kwaliko Justin yali omukulu nga myaka 15 basigala under custody of Alex then oluvannyuma kuba yali apatalinze ne Red Cross Society ye Sweden ne babatwala nga bagenda baweerera bikirina tebakulira wano naye nga babeeranga nnyo ne Alex era nga yebakomawo Tezira abadde nga atera okujja mu Uganda n'addayo nate nakoma owulya obanga alina bino alunda enjuki kati ali mutulaba ku Focus TV omwami ono briefly mulese kunyonyola ekyo naye tujja kudda ate ne story endala ku Focus 256 nga tunyonyola ku lugendo lwa omuyimbi Nakinku Fire Bongole Lutaaya atomanye bingi kuba abadde agezaako eyo tugenda kuddamu tugikolerwa nsonga tugenda gigaziya nnyo very true nino enteekateeka egigaziya ennyo before this Christmas before 1st December World AIDS Day kuba lina gundi yatulina shootingira bifo bingi waliwo eby'e Congo waliwo eby'e Kenya sooka ombuulire nga tuwumbawumba Uganda ng'eggwanga ne art kika ki eky'omuntu gwe bafiiriddwa Alex Mukulu abadde mwami ani abadde Senkubuge tubadde awo mu Gudi nga tuwulira okubuulira n'okuwuliza ebadde byogerwa Alex Mukulu be bamu ku bantu abatono abatondwa Katonda nakugamba nti mu Uganda tubadde na Alex Mukulu yekka Nigeria bayina Chinua Achebe yekka Kenya bayina Ngugi wa Thiong'o yekka mu kaseera ako nga yaliwo buli muntu yenna kati byetwogerako ndoza mubitegeera abasoma literature Kenya ndoza wole Sonyika si wagundi wewe Nigeria naye Kenya twayinanga Ngugi wa Thiong'o era n'obutabo bwe twasomanga nga yekka avuga then Europe oba Bungereza bayina Shakespeare okitegeera amanya gonna g'oyogera kati Alex Mukulu abadde mu category y'abantu w'ekyo wangi nti Nigeria bakubuuza abawandiisi okitegeera ogu Chinua Achebe things fall apart sokoleke onkakasa otya mu bulamu bwe ategeddeko amaanyi gano yagamanya naye ekikula kya abantu we batate tebaba bantu bali materialistic nti ayagala asimanya bugagga bungi bwaki era ogenda ne ku nnyumba ye lyawo eri simple very true teri mu biryawo Alex adde ne computer Pentium 2
mu nyumba ye ole yangambe bagimujje kati bano badde tulinayo tutuula webale nnyo bino byabadde atanisokola gundi podcast ze ewaka kompyuta kwawe kugijjawo yaŋŋamba eno kompyuta nagifuna zaakajja jjukira omulembe wa kompyuta guzaawo mu 90s 94 92 95 Windows 92 94 96 ebyo wezajjira ng'agirina akyagiteekako waajo nga ne Alexi laki tugenda ku mulembe guno abaana kati balina zi makabuuku ng'ebyo tebimulya naye nga ate sente azirina kati amaanyi ge abadde agamanyi nti awalina amaanyi naye nga si ye muntu agenda okujja yeerage bulumba bamubbako emmotoka yalina emweru nga zaakajja ne bagimubbako ne tumubuuza Alex emmotoka eriwa natugamba nze ababbi banyimiriza baguddewo gira bino bituvuga emmotoka tolookinze enzigi abantu abasinga balina ogwo omuze emmotoka tagirookinga ng'avuga oba yali mukajjaamu awo ne bagiggula oba ne bamuteeka oba ku kiso oba ku gani point namwe afuluma emmotoka ne bagitwala emweru n'atambula ne ku poliisi yagenda katumubuuze nkera Alex emmotoka eno nti ababbi bagibbye batya mune bazaawo ne bagigira ne tumubuuza lwaki bageze ku poliisi bakole ki yalinawo ki progress abadde ne progress nga eringa mpya amaze ndowooza emyaka nga 15 progress eyo ogimanyi nga gyavuga nenga enyiri eringa mpya agivuga lwalumu babadde nga n'emmotoka 2-3 kati progress nga okugikuwa nga neziri mu bondi wene Uganda nkadde nenga yiye amaze emyaka 10 nenga emito giringa wejajja leather taliko yadda awamugoso oba wakona abadde muntu ali amanyi nti w'amaanyi naye nga si ye muntu agenda okweraga nti ye ekigambo kya namwatulira wano mu Buganda tukisa tubaliko bye tuyukisiza naye abadde kika ky'omuntu oyo ejjika gitagiiko kino kibadde kimuteka wa kimwongera amaanyi nagwe nakigamba nti baatulimba nti the biggest lie ever told to humanity is that age comes with knowledge okadde magezi naye abantu abasinga tebafuna magezi ate nga bakuze kitegeera asigala nga ye muntu y'omu oli abadde nga akola ensobi ze ezimu n'aziddiŋŋana tekimufuula nti kuba alina amagezi olw'okuba akuze but Alex Mukulu has been a true definition of obukadde magezi okitegeera he has been that nti bagamba obukadde magezi tuleetereyo omu agwa mwene enjogera ya bukadde magezi Alex Mukulu kufa abadde bamumanyi n'abatamumanyi kubeera n'abatamumanyi badaba byayogera ne bamanya nti n'omusajja ategeera okitegeera kati amagezi gaago n'obutadde kuba talina kyafiirwa talina kyeyeetaaga kiri awo obulamu abantu babutegeera kati abantu nga ye bategeera obulamu nti kasoberawo ng'oyi basic needs zino ze tumanyi shelter food ekirala kimu bijjukire okitegeera bebikola obulamu bino ebisigadde semanyi n'emmotoka 8 semanyi naguze Rolls Royce naguze semanya Audi naguleese n'ennyonyi private jet nga tebimukolera nga manyi obulamu kye bwetaaga nina wensula nina kyendya nina abaana nina entambula webale nnyo kyobola babadde avuga progress naye nga ate projects zakola za maanyi twakola 2007 Kyogamu twaliko ne sente ze yasaba zali mpiti naye yalinga asasula abaana bulungi nnyo nga buli mwamu buuza sente za gogenda kolera sente mmeka nakugamba wandiikaawo sente zoyagala naki kyosobola okukola nowaniranga owanika application osaba omulimu singa tokituukiriza osindike ku email ye nti onagala sente mmeka Alex nze kyemujjukirako nga osaba sente tonakugoba wanje era wena joining abana bogamba nti nno njagala mitwalo 10 buli lunaku agamba yaga mwezi kwati project mwagikolanga naye nga mukola rehearsals okumala emyezi ng'ena ku 5 naye nga buli mwezi asasula rehearsals nti kati gwe okolera mmeka nti nze omwezi nja kwetaaga emitwalo 8 kati najja oba nasaba emitwalo gyali oba 5 ne bagamba Alex agenda kugoba benasanga bali bamumanyi bye byakozeeko nabo obusente tubwogera yagamba anti kasawulira nti osaba ssente nto namanya tulina kyogenda kuba kyokola tokimanyi tokyekakasa museere kuba amanya nti kekali ye kakulembeza nti awanye obudde ebintu bye byakola product agenda okugamba nti njiwa abantu kyobola byalinga bya bbeeyi kati gwomanyi okubeera n'abantu nga 2 ng'obaliisa obanywesa okumala emyezi 4 bali muri haaso
Naki kyoba ogenda okuleetera abantu? Webale nnyo. Ng'asooka n'abakozesa dduyiro ne muddukawo ku lubiri ne mwetoloola Lubaga ne mugenda e Namirembe mukola muli ku road waaka ate nga naye kwali ne gitaaye. Nga mugenda kuzannya muzannyo mukola road waaka. Ate emizannyo gye togirabangako emizannyo gye. Ate sigendereza. Kati gino nnyo ogirabeko. Okitegeera. Nakola 2012 ya Uganda 50 wali tukoza 50 years of independence. Era ne tubaako ku production. Okay. Then project yali ezekawe yali yakukyusa oluyimba lwa ggwanga national anthem. Yagamba oluyimba terunyuma yabagamba bituufu oluyimba terunyuma tulukyuse. Alaali. Terunyuma lubbowa. Tumuwulize ennyimba z'abannammwe ezisinga. Ne bakkiriza ne babanga abakkiriza nabo nga bakiraba. Then Gundi yafaddi Kakoma yali akyaliwo Kakoma yafa yali tannafa ndowooza. George William Kakoma yaluyiya. Ne babaawo ebyo basikasikawo omugwa atolina yawoza akyabanja bamusasulanga tebamuwa akasiimo ne bamuwa bamuwa nusu 10 mu biseera biri we yaluyiza. Bamuwa akasiimo nga tebannamuwa naye akyakomplaininga. Kati bayira yali atwise mutandise n'okukola project eyo mutandise rehearsals ey'okuddamu eriyima yes tuluddemu. Buganda yazzeemu olwayo tewakirabye ate sinaba kigoberera. Buganda olimba yaluzzeemu nebaako byetereeza. Kusegera ku nnyimba kubanga luli lwayimbibwa ku mirembe giri ate saa zino waliwo ate era nawe ebyawo. Polycarp Kakoza yayiiya olwa Buganda kitiibwa kya Buganda. Polycarp Kakoza kati Katikkiro Joe baleeta proposal oluyimba balutereezeemu babemu bye bakyusa lutereere kale lusobole okuwoomesa n'omulembe guno era baluzzeemu. Kati Alex ekyoto kye yalina ate bano Buganda yakipiikinze ne bano gavumenti twakola rehearsals okumala emyezi gyalinga 2-3 ne mutuuka wakati ne bagamba a project tugitadde ku hold tejagenda mu maaso. Nga tumaliriza nga mu bulamu bwaffe tuba n'okusoomooza kwaffe aba challenges zaffe. Gwe abaddeko ko bafunyeko ku budde n'okolako ne Alex Mukulu. Obunafu bubadde ki? Obunafu bwe buyinza okuba tebubadde bunafu kuba kati ffe tatulagangako ku bunafu n'obulwadde bwe bulaba twategedde nga afudde. Okitegeera? Yes. Tabadde muntu wakulaga bunafu bwe. Tabadde muntu wakulaga bunafu. Era ebibye abyekisiza biba bibye. Yatosobola bimanya. Tabadde muntu wakulaga bunafu. Kale ffe tuyinza okuba tetubadde nnyo nti tubeera naye buli lunaku. Ojja ku nsonga. Ku nsonga. Very true. Naye for a long time. Kufa 2007. Paka. Okitegeera. Naye nga era we musinka toyinza kumanya bunafu bwe. Abasobola okugamba obunafu endowooza kati babe baana oba omukyala. Madam Christine. Abaddeko n'abaana. Alina abaana. Bameka. Anti kati waliwo ne be baleese. Twali tumanyi nga baana 5. Omukulu tamanyikiddwako mukyala we nti omuboole. Omukyala amanyikiddwa bamuyita Christine Mukulu. Abadde awangala naye. Ali mu America. Naye nga mwami na mukyala nga olaba Kiiza Besigye ne Winnie Byanyima tebabeera bonna nti buli lunaku ojja basanga beekutte. Omukazi alina emirimu mu America yali mu Oxfam yavaamu bayadda mu ki okitegeera. Naye ono ye mwami we Besigye era wabazze mu Uganda abeera ne mwami we Besigye. So Alex Mukulu bwatyo bwabadde. Wanabadde awangala n'ani okusingira ddala ewakawo engeri gye ndabawo walabika. Ewakawo ennyumba nnene abadde alina muwala we bamuyita sajja mwogere ne tayala mwogera nnyo. Abadde abeera ne muwala we. Bakyalina rango zaawe za family obimanyi. Abadde abeera ne muwala we. Atera okugjawo muwala we n'ababeerawo alinawo abakozi abadde nga n'abakozi. Ne babeerawo. Nga babeera mu nnyumba nkola ya kizungu. Nze namukopako ebintu bingi Alex. Olina okweyisa ekizungu. Kitegeera bino ebyokubeera mu kafunda si bintu bye. Abeera mu nnyumba bw'omu omukozi ajja n'akola n'agenda ng'abeerawo yekka. Omukozi akola misana. Olw'olumu mpozi nga waliwo emikolo egigenda obbaawo ne basulawo. Mu kaseera kano ak'okulwala ani amubaddeko era ani abaddewo mu nsonga z'obulwadde bwe? Babaddewo kuba kati abaana waliwo abaana abadde nga ne Eddiga tabaddeewo nnyo. Ono omutabani alina obuviiri bwe. Eddiga tabaddeewo nnyo ne maama we. Maama we yani Nnyonyi Ntono omukyala oyo omweru. Tebabaddeewo nnyo. So kino kibadde oli omukyala abadde ng'akola ebisinga abikolako. Madam Christine ow'omu USA nga ne Alex nabo talina ssente nga okubira mukazi w'essimu kino ekyokubeera nti nno star
nga Alex Mukulu kubeera nti tutegedde mawulire obulwadde bwe biki kibadde intentional oba olwokuba nti ye bw'atyo wadakola obulamu bwe nga yakigana bagamba nti temutegeeza muntu yenna ayina abantu abamumanyi babeera nabo okimanyi nti Alex Mukulu abeera awo kati Kabaka is his personal friend Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi is a personal friend ayina mikwano gye bangi wava munno yes omugaga agasekalala kati babamanyi kuba kati mikwano gye tetuba na mikwano nnyo gy'abankuseera bagenda okwogerako disclosure okubeera ng'ekuumiddwa okuba nti waliwo ki ati bali bonna benkugamba abantu bakulu Kabaka muntu mukulu Hope Mukasa mwami wa kitiibwa tojja kumusanga omuli ayogera mbu mulwadde oshegera balina saakozi zaabwe babadde n'egundi Nyombi Tembo bantu bakulu nga balina ekibiina kye SMG Social Mengo Group kati ngayo yonna asobola okuba nga yabagamba bo nga bo naye nga tebasobola tetulina omasobola kujja kwogera kuba bonna abantu bayivu amanyi nti omuntu obulwadde bwe waba bugambyeko kiba kyamaki era kati gwe tosobola kugenda ng'okiralasa kati Nyombi Tembo ne waba amanyi kati nze sijja kumanya kuba sibeera mu saakozi zaabwe okitegeera nga wansi ne wayiru Kabaka amukubira essimu ne bajja ne bayingira wali ewa mukwano gwabwe wali erungujja ne babeera awo abantu aba Alex Mukulu Hope Mukasa ne Kabaka nga batuddawo banyumya byabwe emboozi zaabwe kuba myaka gye gimu katonza gamba mbu Isimaya be n'abadde bagamba Simanya Alex afudde munaku stupid tabadde munaku okufa otuuka okufa okitegeera anti bagamba eddwaliro okutuuka okufiira nga sitanga oyo okufiira ekiruddu anti kati olaba kiruddu erina ebintu bingi ebyuma ebikola ku nsonga nnyingi ono babadde balinovatinga Mulago babegako abalwadde bonna n'abadialysis babajja Mulago ne babaza ekiruddu okitegeera dialysis abalwadde b'ensigo okitegeera ekyali kisigadde ndowooza Mulago yoba yali Heart Institute oba ne cancer naye ebisigadde byonna ekiruddu kati ebintu balina bingi linnya just linafuye naye nga no kiruddu yafuna just buzibu nti abantu bagendangayo nnyo ng'ate bangi ate eddwaliro lya gavumenti okitegeera buli omu newe kiba kirungi kitya ne waba Case Hospital oba Nakasero Hospital ne bagifuula nti ya gavumenti si kyekyo kati olabanga wetu Rwanda we yafuna ekizibu kya genocide nti waliwo abantu we batuuka nga bakuŋŋanira ku kifo kimu hotel bagita hotel Rwanda nti bonna nga kwe bakuŋŋaanira n'abawejjera bankusere bonna abatanaaba nga we bakuŋŋaanira eyo hotel tedda mufuna linnya ddungi naye ng'ebadde 5 star okitegeera ono Cristiano Ronaldo yawaayo hotel ze mu covid zifuuke ng'amalwaliro abantu babateekawo baba okitegeera kati olw'okuba omujjuzo mungi ate nga ebadde biteekeddwa bakolako bitono biri kale nga bibaliddwa nti bantu ba mu kitundu weekiti okitegeera kati we mufuuka abangi ne kabuyonjo weebale nnyo ne kabuyonjo zituuka ne zizibikira okitegeera ko kati oli amanyi owa septic abagenda okujja okuwemputinga cesspool ajja kujja mu myezi nga 3 kuba kimanyi abantu bijjula lunaku mu weeks nga 2 kati kyekivundu ekyabeeranga nti kiruddu awunya okitegeera naye nti abantu babanga bangi naye nga kiruddu si ddwaliro bbi nti yafudde ddwaliro munaku yafudde ninga tali emusimye mu bulamu bw'ate mu bufu esimye mu bufu bwe Alex fe twamu appreciating kyewala twalinga tumufrequentinga buli kasida nga tumanyi ye mugezi bino byonna byonna compiling asina mulala gwe nsobola bijja kabasinga baafa Sami Kasule yafa 2020 oba 2020 mu covid group yaabwe nga weegi mpozi omulala asigaddewo Hope Mukasa ate Hope Mukasa muzibu wa kufuna okitegeera ne ku Sabrina's pub sikyamulabo nakira nga njala muswamira ku Sabrina's pub nawo takyabeerawo nnyo okitegeera kati nga ye muntu yekka gugamba nti onalinga National Library okitegeera tulina National Library wano ku Buganda Road eri opposite Buganda Road Primary School kati singa eyo library ekera ku makya nejja omuliro byonna okimanyi nti history wa Uganda asinga ali mu library eyo nkitegeera kati obuzibu bwe tusobola okufuna n'obulumi nga National Library ekutta omuliro bwe bulumi bwe tulina nga Alex Mukulu afudde kitegeera the death of an elder is like a burning library timba mufiiriddwa buli kimu oba tewa saving nti wajjamu kopi kiba kisaanyeewo kiba kizikiridde
kale obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mbadde ne Julius Caesar Kyabeyi okulaba nga tuyisizaamu kyemmanyi information gy'ofunye gwe abadde alina okuba nga weetaaga okugimanya olinako wootuuse omwami ono nja kuba nkomawo naye mu programu ezijja mu maaso nga tulina we tudisikasinga ebyenjawulo sebo neyanziza obudde amina tulabagane mu vidiyo ezijja mu maaso awo babayi